Kadama Omunnayuganda eyavunaanye Omuwarabu okutta Kadama munne ebintu bimusobedde. Oluvannyuma lw'okubika munne nti nno afudde ate ne kikakasibwa nti nno munne mulamu ddala. Kati nno kineeno kyazuuliddwa oluvannyuma lw'akatambi okutambulira ku mikutu gya social media. Ffenno akatambi ako twakalaba kabaddeko okuva wiiki ewedde nga balanga mwana muwala ono okuba nga yattiddwa okuva eri bakamaabe, abalala ne batugamba nti nno yesse olw'okubanga omwami we yalidde ssente ze ez'ekyeyo. Wabula guess what? Omanyi ki ekyaddiridde? Gwe baabise nti nno mufu, omulambo gwavuddeyo n'addawo nga bw'alina okubeera n'afuuka omuntu omulamu. Kaakati no kitegeeza ki? Nti abaamubise be bagenda okubitebya, be bagenda otuula mu bigambo. Wabula n'oyo gwe baabise baamutadde dda mu kayojiyoji w'ebigambo abeere nga abitebya, ababuulire lwaki abantu bagamba nti mufu, lwaki bamubika, asobole okunnyonnyola Omuwarabu akinnyonnyoke. Yenze Sheila Adita imbabuuzaako. Mwebale kunneekumirako as usual, your beautiful queen, the black mermaid. The black mermaid Sheila Adita, African mermaid, imbeera entuuse ne updates ezikwatagana ku bintu ebyenjawulo, ezikwatagana ku bulamu, ezikwatagana ku mirimu, ezikwatagana ku bintu ebyenjawulo ebigenda maaso all over the world. Mujje mubeere nga mutwekuumirako, gwe n'abadde tannabatwekuumirako nga okola otya ng'osubscribinga ekigambo subscribe weekiri, kwata ku notification nga buli video na jenkuterayo ebere kutukako. Atera don't forget to comment. The more you comment mwana, you don't know engeri gyempulira nga ndabye ku comments wamwe kubanga nabwo bunyongerako mu butambi buno, bunyongerako njiga ebintu bingi, so twekumireko. Tugenda baterawo akatambi akavaako ennabe akaleese bino byonna okubanga bigootaana omuntu gwe baabika nti mufu ate era wuuno mulamu, era eyamubika kikyaliko ku ssaawa zino ne gwe baabika kikyaliko ku ssaawa zino. Katugendako mu butambi ate era tubeere nga tukomawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe Nampeera Sharifa. Nampeera Sharifa yafiiridde mu kiyumba ky'Omuwarabu obudde obukeesezza olwaleero ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gw'okubiri. Nampeera Sharifa Munnayuganda eyava mu disitulikiti y'e Kannungu mu Mukoko. Abakiga Abanyankole mujje musharinge vidiyo eno tusobole okutaasa omubiri gwa munnaffe gudde Uganda. Nampeera Sharifa yatambulira mu kampani ya Alaska n'atuukira eno ku ofiisi ya Basmati wane Saudi Arabia. Nampeera Sharifa yanyumizaako n'abamu ku mikwano gyaffe paka ssaawa 6 ogw'ekiro ne yeebaka. Zino y'emboozi mukwano gwaffe yatunyumizaako gwe baabadde banyumya ne Nampeera. Ziwulirize bulungi. Mukazi bannange mbadde njogerako naye naye ng'abeera ng'amba pulesi mpulira omutima gwagala kudda waka, mpulira n'ekyayi. Omuganda Sharifa ano obeera oŋŋumya. Ulaye emyezi 6 tudde waka. Kuma kiki nanga mpulira ndowooza abaana bange. So kitalo nnyo, kitalo ddala, mujja kutubuuza tubijjeewa. Ono omuwala ayogera no mu audio nga bwe baakomye essaawa 6 bwakedde ku makya abuuze ku munne nti munnange ensuula wasuza otya. Maddamu wa Nampeera yamuzzeemu nti Nampeera she's died. Atextinze message eyo weetyo era ne bagituforwardingira. N'agezaako okukuba n'agamba ate bikyono byayogera ng'alowooza ye nannyini ssimu, ndowooza y'ekyayi takyalina njogera. Bw'akubye essimu era boosi wa Nampeera yagikutte n'amunnyonnyola era n'amusindikira n'ebifaananyi ebyo byempositinze eyo maiti munaatusonyiwa. Eyo maiti era bagezezaako okuba nti basaba vidiyo fuulu wabula akutenga bifaananyi bw'abituweereza. So kiri nti kimaze otegerekeka muganda waffe, mukwano gwaffe, mukozi munnaffe mufu ne maiti bagitutte mu ddwaliro ery'e Saudi Arabia lye tutanaba kutegeera mannya gaalyo. So tambuza vidiyo eno nga tonabatambuza vidiyo ya Madamu Walufaali, so kosharinge vidiyo eno etuuke ku bekikwatako, etuuke ku famire ya Nampeera, etuuke ku abo abalina accounts zennene basobole otambuza vidiyo eno munnaffe addeyo gituuse ku Mr. Henry Muwonge bakadama voice mwenna tuyambagane munnaffe adizibweka ate engeri etugenda mu kisiibo onayinza n'okuddayo ogw'omunaana. So tusabiragane muganda waffe asobole okudda ku butaka aziikibwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala.
Oyo nno eyabikibwa ye mwana muwala Nampera Sharifa wabula ng'ate eyamubika ye mukwano gwe gw'abadde ayita bestiwe ayitibwa Gift 09. Obutambi bwa Nampera Sharifa nsuubira mwena mwabulaba bulungi nnyo nga bagamba omwana afudde stress, abalala tunyenyeeza Omuwarabu assa omwana n'ebintu ebirala. So you girls, bananga abaana abakola ebulaaya temukisusa nnyo, mugenda ne mukisusa mususa ebintu bino. That's why ebizibu bibalinga bizibu tebigenda kubanga bibaggwako lwa nsonga mmwe ng'abantu mwagala nnyo okukola stunts ez'ekisulo. I don't know if you're looking for publicity, I don't know oba mwagala attention, I don't know ekigendererwa kyammwe kiba ki okola obutambi nga buno. Can you imagine? Okeera otya ne weekuba ebifaananyi ebitiisa, ne weekuba ebifaananyi ebiraga nti ofudde n'obiteeka ku social media oba n'obiwa abantu ababiteeka ku social media, naye mmwe mulowooza social media ekomawa? Era mmwe mulowooza mmwe mweka abali ku social media nze nawe, wabula ate bino we byamala okutuuka ku boosi akozesa Nampera Sharifa, omanyi kye yazzaako kye kino. Kirindeko mu katambi nakyo tukikuteerewo olabe ki mukama wa Nampera Sharifa kye yazzaako. Kati nno kwe kumukwata n'amutuuza mu bigambo, n'amutuuza mu kalebule nga bw'ogenda okuli omwana ono ng'avuddeyo yeewozaako ABCD. Ate era nabyo tubiwulize tumale tukomewo. Wonookomerawo nga gwe omaze okusalawo era ng'omaze okumanya ki ky'olina okuzzaako na ki ky'olina otugamba. Golowooza bino ebintu abaana bye bakola biri worth giving time, oba olowooza kya busiru nnyo omuntu okuvayo ne yeebika? Gw'olowooza ki ekibaleetera okukola ebintu nga bino? Byonna tugenda kubanga tubimanya mu katambi. Katugendeko mu katambi twekumireko tukomewo. I had some news from social media that I have died, but those are rumors. Me, I'm okay. Even I had that my husband ate my money. No, my mom is the one who collects my money. My husband has no problem with me. We okay, we are happy married. We don't have any problem. I had some news from social media that I have died, but those are rumors. Me, I'm okay. Even I had that my husband ate my money. No, my mom is the one who collects my money. My husband has no problem with me. We okay, we are happy married. We don't have any problem. Yoyo nno omufu baamutuuza mu kayojiyoji w'ebigambo bw'atyo bw'abadde alina okutuddamu oba bw'abadde alina okutwanukula. Nandibadde mbaterawo akatambi wano nga mukwano gwa Sharifa agezaako okwetondera eri ensi obategeeza nti bannange yawabye, yabadde amanyi mukwano gwe afudde oluvannyuma lw'ebyo mukwano gwabwe gwabadde nga byabadde abanyumiza. Oba oli awo teekako n'ebifaananyi engeri gy'abyekubamu n'abibasindikira, ate teekako okubula ku online for some couple of days nekibaleetera okulowooza ne bagamba osanga this girl died kubanga yali abagambye nkooye. Banange mmwe baana mmwe nkooye, ebizibu binsuuseeko mpulira sikyayagala bulamu. Why can't I take myself away? Lwaki sivaawo n'ebintu ebirala? So era owulira Gift munyomya ye agamba she tried convincing the friend, omugamba munange that's not the way to go, tochikola. So bwe yabula online ye nalowooza nti omwana ono yatuukiriza ekyo kyabadde akola ki abagamba. So here comes my advice to all of you that are working abroad, most especially the housemaid. Mwe mutera okukola ebintu nga bwe biti era nga tukimanyi we perfectly well know ebizibu bye mulimu biki ebibatuusibwako. We know because I've been there. I was there and I'm still there. Okitegera. So ebibatuukako mbimanyi bulungi nnyo. I cannot sit down and lie or I cannot hide behind box nengamba these girls are lying ABCD. Nkimanyi okolera Omuwarabu si kyangu. Okolera Omuwarabu si kyangu. Tuyita mu bintu bingi. There are a lot of problems, a lot of grievances, challenges. Banange zikusukako notuketsanga you feel like you want to give up. You feel like you don't want to try anymore. You feel like you want to go home. You feel like you want to be alone. Ngolaba ebintu bikususeko. Olaba you cannot take it anymore. Ngogamba why can't I end it here? Oshegera. Mbimanye ebyo naye. Tubakubiriza ne tubagamba once you reach in a situation like that of Sharifa, sit down and think before.
When you reach in a situation like that of Nampera Sharifa, sit down and think. Osobola okunoonya abantu b'oyogera nabo, good people that will inspire you, good people that will motivate you, good people that will, counsel you, give you counseling. Oshegera naye tovaayo buvitandika kukola bintu bya kigwagwa. You people, I don't know if you know nti waliwo etteeka okusaasaanya amawulire ag'obulimba gasobola okuviirako okugenda mu kkomera, okusaasaanya amawulire ag'obulimba gasobola okuviirako okuttibwa, teekako n'okusasula penalties ze obadde tomanyi oba z'oteetegekedde. So ebintu ebyo mubinoonyezeeko nga temunnaba bikola. So this is a warning, let it be or let it stay a warning to everyone abadde akozesa ekintu ekyo. There is a way you can seek for attention, seek for publicity, okuva mu bantu b'oyagala okulaba these people really care. There is a way. Naye ng'esseeyo embeera ate esobola okutwala mu buzibu. Kansuubire nti ekintu kinene mukitegedde, gwe n'atakitegedde munanga I don't know what to do, naye gezaako kitegeera. Bw'onooba okitegedde kijja kuba nga kikuyamba. Yenze Sheila Adita, subscribing, kwata ku notification bell, commenting, imbaagala nnyo.